Ezimu ku nsonga ezigenda okusibwako essira mwe muli okuteekawo etteeka eppya erigatta abasuubuzi wamu ne balandiroodi baabwe buli omu asobole okumanya obuvunaanyizibwa ssaako n'okumanya etteeka engeri gye lisobola okubayambamu singa waliwo okusobagana. Especially in Kampala, when you talk to them are closing because of that bad relationship. Arbitrary increment of rent, arbitrary ejection of tenants. Omwogezi wa KCCA Sekitta ategeezezza nti baasabadde Paalamenti etteeka lino kyokka nga yeesuulirayo gwa Nagamba okutuusa jjo ly'abalamu Sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga bwe yategeezezza nti yategeeza dda bekikwatako naye ne batafaayo bw'atyo n'asaba bagende ku ofiisi ya Ssaabaminisita beekubira enduulu. Kyetuva twakyusizza okulabula ne tuwoninga mukama waffe Prime Minister ne Minister wa Housing and Urban Development etteeka lino abalituulidde nti bweziwera ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokusatu tugenda kuba tetukyalina kyakukola pressure y'abantu baffe tutta tugenda kwekuŋŋaanya mu bungi obusoboka tulumbe Prime Minister's Office ne Ministry ya Housing and Urban Development tubalaga okuswala kuno. Olukiiko luno lubaddemu ne ssentebe wa Kasita Everest Kayondo litegeezezza nga bwe limaze enteekateeka zonna ez'okutwala ekitongole kya umeme mu kkooti olw'okubba bannakampala nga beeyambisa okubawa mita eyawamu emanyiddwa nga umeme bulk metering. Bano era bannyonnyodde ku ngeri Abachina bwe bafiiriza bannayuganda okukola olw'okwenyigira mu buli mulimu gwonna n'akalimu akataliimu ng'ate bannansi basobola okubwekolera bo kye bagamba nti gavumenti yandibadde etunula mu bannayuganda abagwira ne bakola ebyo ebitasoboka. Era mu bufunze tugamba obusuubuzi obutono buno, obusuubuzi obwa holoseero, obusuubuzi obwa liteyiro tubulekere bannansi babusobola. Abagwira bakole ebitasoboka bagende mu kuzimba enguudo zetutalinako musimbi bagende mu kukola amakolero basengejje ebimera byaffe mugaleko omuwendo batereze industry. Williams Buyondo yakusakidde eggulire lino Bukedde TV.